Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibe mutya Nuruddin Ntege. Nziguse twogera ku bintu bingi, tubawa ku lutalo lwa Irani, netunyumya ku lutalo lwa Irani ne banywanyi bwayo, bitwayogera ku mwezi. Ogenda ku mwezi bali batyabo ku mwezi. Bakomawo kati bali mu kutunuulira buli observations ezakola ne experiments z'abayamba site abali mu kutunuulira gye bayita heat shield kuba kyekyali ekikulu ennyo engabo eyo eyali ekulembera ku kizungizi nga kikka era abantu bangi baatuuka ne bagamba ne bageraageranya ne bateekawo olutabo olusozi nga luwansi omunene. Ekyo nabagenda kikubuuza nti kyayitawo kitya. Ebintu ebyo byonna kye bayita reentry, atmospheric reentry, kintu kikakali nnyo nti ebbanga eryo lirinamu ebika by'omukka ogw'enjawulo, gases, neon, helium, hydrogen, argon, ani byonna biri mu bbanga awo. So nga ate waggulu ennyo dominant gas oba omukka ogusingayo waggulu it's helium. Ebbanga lyonna helium alinga 98%. Guno omukka omulala ne gugata. Helium awewuka nnyo. Kati y'ebizungizo bibeera kaweweevu. Kiringa wonodira omusumaali oguyisa mu lyenvu. Kaba kaweweevu. Naye wekituuka okukka ku nsi nekyo kakisanga bakita air resistance oba atmospheric drag. Nga okakakikako okuyita mu kintu ngoba wona ovuga emmotoka mu bisooto n'ogirinnya n'okola otya so kukola so ojjako ne ku steering n'ojjako emipiira n'ojjako ku steering emikono kaakati wali oteekamu giya n'osanga amafuta gonna ng'oyinza okuganywa n'ogakaliza. Kaakati n'ebizungirizi tulina reentry za mirundi ebiri. Waliwo reentry, controlled reentry ne uncontrolled reentry. Uncontrolled reentry kwe kubeera nti ekiyinjayinja asteroid kiva mu bbanga kyolekere ku nsi kyo tekirika kikontrolinga kijja ku sipiidi etegambika era mu kujja we kiyingira obwengula bw'ensi awo woolaba disaster. Bwe kiba ekitonotono kisaanuuka kyonna nga si kigumu ne kiggwawo olw'okuba resistance speed gye kijirako n'okuyita mu mpewo kiteekawo kye bayita atmospheric drag ekiyinjayinja ne kyatikayatika era ebisavaivinga byebyo biba ebinene kuba asteroid mulimu ennene eziringa wakaze house mulinga ennene eziringa ekizinga mu bbanga eyo gayinjayinja gonna gaba gafaanana gatya gabeera n'enjazi ez'enjawulo. Yes, ezisinga ddala zifaanaganako n'enjazi zaffe kuba ebisinga bi asteroid biri made up of obsidian. Obsidian kika kya njazi bazita obsidian rocks naye ziba nzirugavu so zikola nga wolaba mabo oyo omuddugavu obsidian. Kati ebiyinjayinja ebisinga wootuna kakati nga kya asteroid eky'Namibia kyonna kiri made up obsidian yasinga. Kati wootulanga ne jinja eriri mu Kaba obsidian nayo type eyo naye nga nayo lyava mu bbanga asteroids. Bakikolako ne research ne bagenda bagezesa ddala nga yes kituufu nga si kyakunsi sikyakunsi. So kakati bakkiriza si kyakunsi bakkiriza bakolako research bakikolakokko kuba ejinja eryo lyali limu naye baalibba ne bazza nga bagakutuddemu kati mayinja mangi mu Kaba. So kakati amayinja ago gonna gafa mu bbanga amagumu ennyo garesistinga ne gatuuka ku nsi ago ge gakola disaster. Kati ejinja okuva mu bbanga ne liyita mu bwengulawo ne lituuka ku nsi kye tuyita uncontrolled reentry ligenda otuuka ku nsi liba limasamasa n'okusinga enjuba. Kati okugeza abantu baffe bawakana nnyo naye bagende basome kye bayita Chebanevsky asteroid yagwa mu Russia 2013. Mu buliwo wano? Yes, 2013. Jo buliwo? Mama. Bwali budde bwa kumakya ssaawa ng'emu kitundu batwala abaana ku masomero. Nkulaba. Ekiyinja kyafubutuka kiva mu East Jovala ne NASA baateekawo gundi gyeriri devoted oba ba expert ku monitoringa buli asteroid mu bbanga. Kulaba eno is it hazardous esobola okuba ensi eno tesobola ne bazimonitoringa. Naye kino kyabalema okudetectinga. Kati kyaviirayo mu East ng'enjuba evaayo. Russia abaali batwala abaana ku masomero Chabanevsky katawuni
kyatandika okumasamasa nga kiyingidde mu bwengula bwa Russia nga kikyalinga Cairo Egypt kijja naye mu sekendi singa 2 kyali kituuse Russia naye buli eyatunula bwati n'alengera kiki kiri amaaso gaafuuka ga nsenke gonna gaafa buli eyakyuka n'atula nti gaafiirawo nsenke biri mu Katonda ebyo tebiri mu Katonda mwali gwe toyinza kimanya ate kakati Katonda yapulayingawo paati bintu biraga maanyi ge ekiyinja kitegeerekeka bintu ate gye biva tumanyiyo ate gye biva ogenda olabe asteroid belt temanyikiddwa uwa asteroid belt eri wakati wa planet Mars ne Jupiter mulimu trilioni ne trilioni ezaganyija okuva ku bwenkana omukyere okutuuka ku gayinja aganene nga asteroid Saiki kiri ekiyinja kirina gold kiri made up of gold gold ne bamugjayo wano buli muntu abeera biliyoniya ku asteroid Saiki kyoga Abamerika kyebaagala okubba era Japan basindikayo dde ekizungizi kyekyali yugu basindikayo dda n'Amerika bwe bayinza okumayininga gold oyo baagala kikuulita nakyo kibalirirwamu singa baba bakire kibalirirwamu noniliyoni okimanyi noniliyoni sigiwulirangako ebintu byokuwala mumanyi triliyoni tugitya triliyoni siyesa triliyoni ebeerako 0.12 I think ebeerako 0.15 it's a quadrillion ebeerako 18 quintillion quintillion ebeerako noniliyoni okitriliyoni n'ebirala byonna paka bigenda so kati ababeera mu bbanga bo batuuka nga tebakyapimira buwanvu ku triliyoni ng'ate triliyoni ka measurement katono nnyo ne bapimira ku quintillion obuwanvu n'ebirala so kakati kiri ekiyinja basuubira gold aliko ne bamala bamumayininga asobola okuzaala kye tuyita quintillion teri ggwanga lirituukayo nti GDP etuusaawo tukoma mu trillion so byonna biyinja biri mu bbanga eyo byetooloola nsi byetooloola solar system kakati ebiyinja ebyo bwe wabeerawo ebimu ebisoba ne bigenda biwaganyala ne byolekera eno ku nsi kalibyo bikola ki mu bbanga bitambula butambuzi Katonda yabiteekawo okukola ki byo biri eyo byeyagala mu bbanga ensuwa eyeefoominga emunyenye ezaabika ebiki ebifa byonna bye bivaamu agayinjayinja anti emunyenye zizaalibwa emunyenye zifa okuzaalibwa ani maama waazo nebula sola nebula ziba zitya nebula guba gule nga naye ogule gujjuddemu bakita gundi interstellar dust ne gubeera mu helium hydrogen kati ebyo dust ebijja bikola ne bikola ensi nga bwolaba ensi zaffe bijja byekuŋŋaanya olwa gravity ne byekuŋŋaanya era wotulazi nebula ezimu nga gye bayita pillar of creation nebula ebeera nnene ekitagambika light years ezitagambika so ojja n'ogiraba ebifaananyi kati nga zi James Webb telescope bye zaakwata ng'olaba munda mu nebula mulimu emmunyenye z'olaba ento baziyita nasale bedi z'emmunyenye munyenye gye zeefoomingira nga ziri eyo munyenye gana abasajja abaateeka mu gundi abaateeka mu astronomy va ku ga Uganda gaffe tuli wano tuli mu kusa nga n'akulira yakitusuubiza ekya astronomy yatandika n'akulira NASA tosobola akulira NASA ebyentambula mu NASA bwetegesi ogenda kwefunira ekirimu mu NASA ya Uganda akulira NASA bamuyita bariho mukiga waawano yakulira ebyentambula mu NASA omanyi amaanyi gaalina ati kintu kugambye anti professor yalibadde yabeekwata ddaka akati abo abatandika tetwagala kwogera abachina batugamba it is easy to know what to do than doing it atandise yagambye ayagala tufune ekyapa mu bbanga awo nga kya Uganda amala googera olemye n'okufuna port wano ku Indian Ocean ate yabigambye mulundi gumu Kenya yagisaba bwati yagamba Kenya yabawa obudde balage ewaabwe bamulage n'ewuwe fefe mu Luganda batugamba nga wamu mwalima emisiri yatya oso enchanja kulimawo wonna bwe wati naye tandika okulimawo so President Museveni batandika okusenguka ali kuwami mwalima emisiri Kenya batandika okusenguka bawa kitundu ki era basenguka bameka jagala facts agala hiyase ku border wa Kenya wa
Museveni yamanyi ngenda kumubuuza atubulye naye nga kyekyo Kenya wakiwulira nti yabagamba walinawo paati wakiwulira baziteekawo ocean tebazigaba ani yakulimba yagamba ekijjawo yoga tebazigaba batya yakola boundaries kalina fenna olujja lwaffe Museveni bafiirwa advantage Leopard Sedar Sengo gye yali abawadde owa Senegal bagifiirwa bakulembeze ba Afrika busiru Leopard Sedar Sengo yasooka okubeera president wa Senegal okuva nkaaga paka ndowooza 8 around waliokaddeko Abdou Diouf Sedar Sengo yagamba ti Bufalansa mu kifo ky'okuddawo okuteekawo buli ggwanga n'abakulembeze tuteekewo federation lumu amawanga gano gabeere federal system gawola ba US abagwagwa babigaana so singa bakola ekyo singa tetukyakayana na border naye kyabalema so kakati gatukize gundi abakulembeze okubeera selfish buli omu yayagala akontrolinga akantu kabeere empola ndi king ewange abeere king ne balemesa idea ezo zonna twalinawo Monrovia ne Casablanca groups ezo zalwanagana nga Casablanca gundi Monrovia group eyankwame Nkuruma bagamba tuteekewo Africa eyawamu Casablanca group Morocco olwokuba bakozesa abakolisi baga basigaye nga exploiting resources ne balemesa Africa eyawamu bisibu byaffe bya Africa Gaddafi tekyamukubya ng'ayagala ensi so kuba selfish President Museveni be bamukuba President Museveni twatwogera ku Obote yali part of Obote ye yamunekyalinga mu byobufuzi selfish interests ez'abalema ne East African Community nebafaako naye ng'alwaniridde East African Community eri yafa lwaki si yatunda ennyonyi okuttira dda East African Community atya yajja East African Community okuva ku Amini yali ekyaliwawo tewali y'olwajja n'alyoka agifiisiza ddala nezibaasi nga zi UTC ezaalinga zisobola okukola zonna n'azifiisa buli kimu East African Community neefa kati yeefuula gireviving tasobola babikolerako kunoonya kalulu ng'alwanye ku bannakenya abalwanyeko ngamba okulwana okulaba nga tutambulira wamu babyonoona tesobola kudda kijja kuba kizibu omwana eyali embeerera wa luzinga virginity ebirala kuba kugezaako tesobola kudda mulina kuteekawo framework ndala nnyo naye selfish interests z'abasukka kati tebikyasoboka so bizibu bya Africa byebyabatuusa abo so ekyobwengula mbadde nkyakunnyonnyola omanyi bingi mbadde nkunnyonya ku atmospheric drug nti kaakati abasajja bano we baakola Artemis 1 eyasooka baagenda okkizuula nga shield gye baateekako engabo olwamala okuyita mu atmosphere okutuuka ku nsi yajjamu enjatika abasajja bano bakola ebizungizi lwako abantu bano tebafaayo nnyo okukola ku lisaayi bakola ebizungizi nga ojja kubeeramu munda naye nga bataddewo shield wano ebadifendinga nga munda muli muno mu atmosphere naye nga kungulu wano amaliba ge baateekako gokka anga bagende balabe paka solar probe bagisindika ndowooza uziti bilia twali tubiri mu covid tugenda mu covid nga atandika bagisindika kugenda ku njuba naye nga tejja December wabula okugenda okustadinga kye bayita suns corona oba obwengula bw'enjuba naye baakola paka solar probe John Hopkins University kaakati owaawana atatuukanga nako Kenya atagendanga nako na miryango naki ajja kuwakananga naye ba John Hopkins University be baakulira Jet Propulsion Laboratory Pasadena California be baakulira ne bakola okunoonyereza ku tusobodde tukola engabo ne protecting ekizungizi kino we kinaaba nga kyetooloola mu bwengula bw'enjuba ne bagamba biki ebiresisting ebbugumu ne bamanya nti carbon kikabuka baakola shield bakita reinforced carbon ne bamureinforce nga n'akola shield ennene kati gye baateeka ku kizungirizi kiri buli ekiba kyetooloola enjuba kikulembezaayo shield eno gye kiteekayo ne protecting ebitundu bino ebirala byonna ekizungirizi kiri baakikola nga kirina n'emisuwa egiyisa amazzi kisobola okulaga nti kirwadde kirinako obukosefu eno ku nsi ne bamanya nga kiringa omuntu ne bakiteekamu kompyuta na buli kimu esobola okugenda nga zipima radiation gamma rays biki byonna kyetooloola enjuba mu kilomita eyakanyo
naye nga tooza kigisemberako okugisemberako kumpi flyby kyalinga mu miliyoni kilometers kumpi 3 okuva ku njuba. Ogambye otya? Olwo kisembereddeko kwe bayita okusemberera. Naye ng'awaate observations kikoze ensajja kuba enjuba erina kukwaka kw'enjuba nga balina we balabirayo. Naye waliwo ekisinga okuba ekyobulabe ekyabatuusaako gamba katuweerezeyo paka solar probe bakiyita corona mass ejection. Corona mass ejection enjuba eyo gy'olaba erimu ensulo. Wakanye gwe genda olabe Galileewo Galili ye yasooka okukola telescope n'atunuza mu njuba n'alaba nti erina black spots enjuba. Naye eringa erina emisuwa nina bwe ndabamuko enjuba erina bu spot obwa black singa ofuna telescopes ezisobola okusika si amacha telescope naye n'ofuna telescopes nga zi Ebitonde zaani ezo. Abantu balina sente lwakuba abantu bano bugwago mu mawanga ga America gaani ezo bazita na courtyard telescope. Buli maka gasinga gabeera telescope zaabwe abaana bali ku telescope. Tulina abagwagwa wano badda mu mabaala kuddugaza ng'osobola okukwata miliyoni 7 n'ogula wano Ebitonde telescope bali mu iPhone. Ebitonde obagireeta ne bagikuterayo ne tripod stand na buli kimu ne bateekako smartphone bweti ne bagitunuza bwe bati n'eryoka esika omwezi n'esika Jupiter n'olyoka olaba Jupiter n'emyezi gyayo n'esika Saturn ne ring n'ogiraba ng'ogirabira wano. Bagiyita batanyina abagagga abaagala ogigula telescopes waliyo zi celestial nexstar Ebitonde nga za mulembe nnyo zisobola n'okunyina omugagga ayagala okugulira ebintu ebyo aleete sente ne mubulira ayagala obigula obirabi otandika obyerabira era kyekirooto nkiyina wenfunira sente ngenda kuteekawo observatory space observatory ngenda gitandika. Oyagala etya? Space observatory weetaga byuma nga ki? Telescope kyekisooka eringa yammeka esobola okukola obulungi professional miliyoni 715. Awo oba otandise esobola okusika Neptune esobola okusika emyezi gya Jupiter osobola okulaba ring ya Saturn. Jupiter nti erina emyezi egisukka mu 10 kumpi 2 planet Jupiter nga myezi gyayo gyaka otegeeza moon nga bwe tulina omwezi gwaffe ogumu Jupiter erina emyezi egisukka Neptune erina 13. Oba olumu naffe tugifunako egyo gya Jupiter. Jupiter omanyi distance gyerimu miliyoni miles kumpi 720 oligituukako ddi miliyoni ki miles Saturn erimu miliyoni yazipima naye ebisajja ekikuluma mugenda ne muloza abasajja baatulimbamu ku kirabika baatukwata bye baagala mugenda ne mulowooza baatuukayo batya ebintu nga bi infrared genda olabe bagiyita gundi eri mwanake ya Hawaii nange naye mmwe bane Uganda abantu mulabye mugenda kufa bubi nga temulabye ku bintu no ffe kale tetunnatuukayo naye mbirabye genda olabe telescope genda olabe eri mu Kire Atacama desert wali telescope baziyita large millimeter telescope nga telescope okutwala lensi yaayo ne mukubo wano agaffe tesobola kuyitawo lensi nga baali balina okugaziya enguudo ne batema emiti okutwala lensi gye bagenda oteeka ku space observatory telescope ne balyoka bazimba oguntu ogunene nga wolaba Kibahayi temple ne balyoka bateekako lens ebeera wali nga yeetolola nebaawo wonna gundi western hemisphere neryoka ekuba emunyenye zonna nti zino Magellanik clouds nekuba buli kimu naye waali ge baateekako agakozesa infrared buli kiro olaba ebitaala waleba emundu zino ezikosa gundi laser mu firimu gye bakukuba nekubamu oluliro ejja n'omuliro guti eri ekuba kaliro nga kasobola okusalako omukono akaliro ka laser nga katono bwe kati kali mu straight line eyo laser kakati bateekako laser bateekako microwave na buli kimu nga basobola okutunuza laser bweti neetunula mu njuba n'eryoka etwala nekuba mu njuba ne bakozesa laser okupima obuwanvu obuli awo ne bakozesa laser n'epima obuwanvu okutuuka ku mwezi mwebulako muli eno ku tekinologiya naye buli lw'otunula Atacama desert wali gundi eyo bagiyita ani erinnya ndyerabidde senda eri mu Hawaii mwene Keya ogalaba nga buli dakiika geetoola gati gakuba oluliro gikebere ya Hawaii Hawaii kuba ompadde omulimu wano nkebere ki gwe teekamu Atacama ngambe ya Hawaii teekamu Atacama yesinga Atacama desert space observatory Atacama desert space observatory
abaliyo be bamanyi ekiri ekiri. Desert. Space Observatory. So oyinza okulaba baateeka wali ebyuma byokka biriwo kusabula bagiyita ALMA Observatory Radio Telescope C. Parano Observatory. Ati waliwo radio telescope nga zikola ku maloboozi communicating na gundi planet eziri ewala kuwuliza signal. The Atacama Desert in Chile is a premier global location for astronomy. Yes. Offering exceptionally clear skies, high altitude, and extreme dryness. Major facilities include the ALMA Observatory, which may allow limited visitor tours, typically requiring advanced booking. Yes. Naye keberako mu bifaananyi olabe gu telescope eziri waawo. Singa abantu baade basobola oziba naye bajja kusaakinga. Basooke balabe ekiyitibwa YouTube. The world's largest telescope in abasajja mwe mubeera eno temulina bimanyi ogutooki gwetoloola kinene bulala lezangira bakweri tevaako gwetoloola gati buli kiro ne gukuba mu planet eno bakita deep space. Ago ge gakuba mu zi nebula ge gakuba mu zi interstellar spaces mu munyenye ezeewala ne bamanya nti eno munyenye bweti eno ligero eno munyenye so ezo ze bakozesa. Naye olw'okuba level yammwe ey'obutamanya n'okuwakana twalwala ekirwadde ky'okuwakana buli kimu balooza baddugavu be bagenda okumalawo be bagenda okulimba kyekitutta. Naye nga Galileewo yabiraba dda. Galileewo olwakola telescope ogalabye geego ejoba osomeeyo eya Hawaii oba ye Halakari Kela Observatory Hawaii eno ne South Africa weeri Observatory South Africa eyegundi gye bakozesa eri etya nga bakebera omwezi abasiraamu Saudi. Omwezi n'obeera ne amateur telescope ey'emiliyoni emu osobola okulaba buli kimu ekiri ku mwezi. Ogwo ate teguliimu na buzibu. Naye ng'amawanga ago gonna amawanga agakula genda olabe gye bayita Lucifer Observatory ey'e Vatican. Ndoze nobeda gy'ogamba gye bayita Daniel K. Inawoye Solar Telescope. Eno ey'e Hawaii. Hawaii, yes. So nyingi anti wabeera bezikola telescope. Bagambye the largest, yes. So amawanga gagenda wala. Gweteekamu awo Lucifer Telescope ey'e Vatican. Yeyamba Vatican ate batwala bintu bya sitaani. Yeyamba Vatican okutuuka era abantu bagimbuuzangako ku Lucifer Telescope. Vatican. Naye ng'eyeyamba Vatican okudda mu layini. Lucifer Telescope. Bakirese. Former Lucifer, a near-infrared instrument for the largest binocular telescope, LBT, and see Arizona. In Arizona, designed for deep space imaging and ani kakati Vatican baatuuka olw'okuba nti nowo ebibuga bingi baatuuka ne badira ne batransferinga ne batwalako neewa naye nga Vatican balina telescope gye bakozesa okutuuka okukkiriza nti Galileewo yabasinga. So Galileewo ye yakola just okufuna ofunye payipo n'akozesa ne concave mirror abasoma concave convex n'atunula mu njuba. Galileewo n'alaba nti enjuba erinamu buspoti obwa bbulaaka. So kaakati we waava Galileewo n'amanya nti enjuba nayo erabika erimu nga ensulo. Era woweeta enjuba erimu ensulo ezo zivaamu kye bayita coronal mass ejection. Ewanda oguliro. Naye oguliro gwewanda guba gugatta ensi yaffe emirundi ng'esatu obunene. Oguliro okuva mu nsulo nga woolaba oguliro oguva oguli mu sitiimu okwokya okungi bakiyita gundi coronal mass ejection. Guwanda ne gugenda kilo miliyoni ne miliyoni za kilomita gukuba satellite z'abazungu gukola buli kimu mu bbanga. Era waliwo enjuba weetuukira ng'eyo season bagimanyi ewanda Nkambwe okwokya okuli mu nsulo omwo kutuuka ne kuvaamu ne guwanda eddiro ne ligenda ekasuka neewala ekasuka nga bw'olaba zigundi bazita bata dragon oba emuntu z'abamuzungu zine zivaamu omuliro. So kaakati bwetu ekigira ekinene ne kyolekera naye nga kyokyo kamala. So ebyo byonna bye bagezaako okusitadinga lwaki enjuba etuuka n'etaama newanda nnyo omuliro ne gukuba buseeteyiti mu bbanga ne gudisoga n'amasannyalaze mawanga agalina ennyo amasannyalaze gatuuka ne gavaako gwafectinga nnyo amasannyalaze network n'ebirala ng'enjuba ewanda agaliraako.
so ebyo byonna babikolako observation kwe kusindika paka solar probe. Planet ziri mmeka ezikola eziri mu bbanga ewaliyo biki ogambye mpulira njagala onjawulire bino Venus simanya Mars simanya ate biki banga balina ekirala kibazudde wakiwuliddeko bye bazuula bingi kumpi buli ssaawa bazuula ebipya buli ssaawa ebbanga eryo lyolaba nti etwali buli ssaawa bazuula ebipya tusinze kuliraana kiffe wano kaakati ffe wano kye tulinaanidde mwezi gwaffe gwe gutuli okumpi mwezi gwe tuliraanye gwe gutuli okumpi then wova ku mwezi kitulinaaniddeko okumpi ndowooza ye Mars planet Mars etuli kumpi kokko milioni kilometers ndowooza nga 145 milioni kilometers milioni kilomita kaakati abo ba Venus ate abo batuliko wala Mercury n'endala kati ate endala zo ziri wala planet kati nga si Jupiter zengambye kumpi milioni kilometers nga 720. Jupiter eri waggulu wa njuba nedda ebintu bino byonna tebirina nti no galinga madaala anti kyenga gali gati biri biti no ebbanga it's an expanse kati buli kintu ekirimu ne planet Earth nga weeri byonna bibeera mu bbanga tuli amu kintu kimu yes kubera abantu bakiwakanako nnyo n'obabuuza kati enjuba egudde ani yatemayo ekkubo we tubeera nga ensi eri faamu erina weetudde ani yatemayo ekkubo enjuba kyegenda okuyita eviireyo eno so kati abasamaliya be baabuzaabuza ensi kati wali kati kano keegudde kati keegudde wano mu west essaawa zino ebungereza bwe basamba purimiya olaba nga akasana kakyaya kaki ekikola ekyo eri bo olw'okuba nti no baate baliko edistance okuva ffe we tuli ng'odda mu west bo enjuba ekyabatunuddemu kaakati essaawa eno ebungereza tezigenda mu emu kati ono ziri ssaawa emu ebungereza ziri mu 11 bo baki enjuba ensi tenaba kutambula kubajjayo nnyo kudda mu kizikiza nga ffe kaakati ate bungereza wo basukkako ate okweyongera ku bizinga ebyeyongerayo ddala ate otuuke kaakati abali mu gundi west state says ezirinaanidde Atlantic Massachusetts Virginia naki kati ate ewaabwe essaawa zino ziyinza okubeera ziri mu ssaawa nga 6 ogw'emisana kati ewaabwe kaakati ate ab'e California ne zibeera nga kumpi mu ssaawa emu ku makya olw'okuba bali wala naye oli n'ateebuuza ki ekikola ekyo Seattle kati ziri ssaawa 2 lwaki ewaffe buzibye Seattle ziri 2 bo enjuba yakatandika oli yaŋŋamba nti ekyo tukyebaze tuli mu first world tudduka mangu basooka todduka mangu tuli mu first world era ffe eri first ekale beeyagale naye ate wali abatusooka nga ba Australia bikanibera Tahiti ate bo kaakati ewaabwe wotula kaakati nga Tahiti essaawa eno ziyinza okubeera ewaabwe nga zimu ssaawa 9 ogw'ekiro ngeno ziri emwezi ekiro eno ziri emwezi ekiro ate ineziwe so ekikola ekyo ki Earth's rotation nti ensi weeba erotatinga eddira ekitundu ekimu n'ekijjayo mu njuba kaakati ffe batugjeyo mu njuba butandise okuziba bongereza bo bakyalimu kaakati ate abali e Massachusetts enjuba bakiyita suns overhead ebali wano kati naye sooka onyonyole kino ekya Earth's rotation oyi yabuuziza lwaki tetugiwulira nga yeekyusa lwaki tetwenyenyaamu n'abuuza ezo speed kweddukira mugamba mayiro mmeka mayiro kumpi 104 per hour 104 per hour around n'agamba n'okuba essasi bwoti ne litawetaamu kuba erisi eba eri bweti abo babuuziza bingi tambulira okusookera ddala babuuze yali alinnye ku nnyonyi tosobola okubeera mu nnyonyi n'onywa kyayi osobola kitegeeza tetambula kitegeeza tetambula oli munyonyi etambula naye ne weebaka n'owandiika n'okuwandiika ng'etambula ki ekireeta okuba nti togiwulira nti etambula ku moving at a constant speed ekintu nga kitambula ku constant speed nga tekyuse tosobola kumanya nti kitambula wabula ennyonyi lw'onoomanya nti etambula wano ng'erinnya ng'abasajja bateeka mukeeti olwo erwana okukirayiminga okutuuka mu altitude gyegenda ne mu bbanga bwefunamu kubire eya turbulence lw'omanya nti etambula naye weeba tefunyeemu nga kaweweevu omwana nadda mu autopilot ejja kutambula okole buli kyokola nga tomanyi nti etambula kyekimu n'ensi etambulira ku constant speed tewali tinesibamu waliwo alinnya ku giya alinnya ku bureeki constant speed ng'ennyonyi
we wali awo kyekyoka. So singa ensi egeza neefunayo oba ki asteroid ekyenkana omwezi ne kigikona ne mumanya nti etambula. Eyinza okutandika okukola bweti. Mu kugikoona bweki ne kigikonda ojja kulaba obuzimbe bwonna nga buyiika budda mu east bwonna kuba etambula edda mu east. Ekigisuamu neegiramu bweti n'enyenya. Buli akali ku nsi akazimbe buli kamu n'amazzi ojja kugalaba nga gayiika gadde eri kuba oyingiridde constant speed gyebadde etambulirako bukyanga emyaka. So olw'okuba etambulira ati constant speed temusobola kunotisinga. Emmotoka omwana nga yabadde ku luguudo olulungi n'agivuga nga talinye ku bureeki amalinye enojjukira n'abadde mutwe n'ogugumuka kuba waliwo ekisibye. Naye webeera ate constant speed ng'emmotoka nnungi bulungi. Kati ensi tefunangako kigikwatamuko. Tefunangako. Zino egundu zayo kwetambulira wansi muziyitamu spin. Ezigiyambako okuspinninga. Ezo tebabalimba nti no waliwo nti no spins. Nedda. Bazikola bukozi imaginal okukulaga nti no spole kubanga ensi mu kutambula planeti zonna esinga zirina kye bayita tilt zeekubiriddemu. Teziri nti no ziri upright west. Zeekubiriddemu. Kaakati earth ya tilting at 25 degrees. Nga wenna one on this straight. Senga ngiramu bwenti mba neekubiridde. Kaakati ne earth yeekubiriramuko bweti. Kati ffe lwaki tubeera bwe tuti. Ate temuso muli ku kintu kinene. Goloza ka earth koyogera ku kantu katono. Eri ku constant speed yo yeekubiridde. Goloza kaakati singa nze mba nvuga eggaali ne neekubirira enswera eri ku mutwe nayo yeekubirira. Yesigaleeteredde ku kintu kinene. Goloza enswera ebeera mu baasi emanya nti baasi etambula. Oguntu gunene. So kaakati naffe olw'okuba tuli ku